myself zinga VJ OJ ne manager wange wa Mutina tubagala nnyo era tusuubira nti mujja kuba mutuwuliriza olunaku lwonna leero. Tuli mu kamera eyo. Kale tutandikirawo Moses Radio ne Wizo obasanga otya era mukwatagana mutya nabo? So kati Moses Radio, my name is VJ OJ, as a lot of you people know. Naye kyemutamanyi erinnya VJ OJ, lwaki VJ OJ litegeeza kisooka mbaliko a little bit of background erinnya eryo. Nali London's biggest DJ as a VJ, live video mixing. Nali nkuba video mix. So okay. So kati erinnya eryo kweriva VJ OJ, I won the London DJ battle. London DJ battle. He won the London DJ battle. Yes, I won the London DJ battle. So erinnya kweriva VJ OJ nali nkuba music nga olaba DJ Bash naye ate nga nze nkuba live video na DJ Bash ndoza kati azikuba, but that's why I'm the only VJ. Yeah, so erinnya VJ kweriva. So kati Reddy and Weasel bali bazze for a performance in one of the club jinali nkolerako bajita Club La Face. Oba mwawulirako Kampala night eyo club. So mainly we had BBC to record the okufilminga munansonyiwa okugatamu oluzungu kansubire kiryoke banaye naye nga BBC yajja okufilminga event ya Kampala night, one of the biggest nights in London. It's called Kampala night every last Sunday of the month. Still ekyatambula naye kati nagivaako cause boss wange yangamba olina okuconcentratinga ku music wange kyangamba kyenkola nanti ono dina. Kakati ba radio bajja okuperforminga on in Club La Face, so netulinkinga up nemba pitchingira collaboration ye yazine naku nemugamba radio nina wana akayimba ketusobola okukola tulabo batukasobola okukola ki kubanga radio yali munene mu dakiika ezo ng'atenze tewali amanyiko obviously. So kati netukola nayo oluyimba era abamu balooza oluyimba lwe naye nga creation yonna era Bash njimuweereza creation nga bwe yali oluyimba nga yerwali lwonna scripted netulukyusa nassaamu eddoboozi lye. So nakkiriza radio kuba yali ffe twali tubaleese London okujja okuperforminga mu Kampala night. So nakkiriza twava mu awo ne tugenda tukola mu studio ya Michael Chris. Essaawa ezo twalina night ng'etambula nnyo kati ffe twalina management ng'ereeta abayimbi okuva wano ne tuba twali London kubanga twali twagala nnyo promotinga music we Uganda eri mu bali. So nga the only way to do that is to bring artists that are known that music waabwe ng'atambula nnyo okumukuba side eri era ndooza twakola kinene nnyo okunominatinga abaana abo ku BET oba ndooza mu abalaba banominatinga ku BET twapromotinga nga nnyo music waabwe eri London. So kakati that is when we tukola collab yazine naku mu studio ya Michael Chris era olimba lwafuluma ne lufuuka lunene nnyo, but lwafuuka lunene nnyo not because of anze but because of radio and Wizo kubanga radio yali very talented, may his soul rest in peace. So that is how we do that collabo yazine naku and never successful. So now people are just getting to know the person behind it now because the city muntu mwogeze nnyo njagala nnyo abantu be finding it out kikyende era abantu abamu bagamba oje ngoyina music mungi naye tubate tetumumanyi. So I right now nebaza nnyo management ya Star Record kubanga endaze ntino you know what music wa asobola okubeera kyoyagala abeere. So mbadde si promoting nnyo music wange ate nga soogera nnyo mbeera eri mu background era ne team yange yo team VJ OJ yakabi nnyo mwana bano bagayi bano bemula baana abasinga ba Ronald bano bonna abaana abali katebe bano waliwo God Cares yabakulira bakoze kyamaanyi nnyo okututumula erinnya lyange ku TikTok okwo. So kati kolabo ya radio ejiraawo naye ate twakomaawo yajenjoyinga nnyo era bwe yakomawo London nangamba tukole kolabo endala akokubiri. Yes. Awembadde nzija lwaki focus tutadde nnyo mu Kampala okuba oluyimba luno luyitamu bulungi nnyo n'okola n'olwokubiri luyitamu naye ate n'osigala ng'oli London lwaki ogamba nti kanzije Kampala focusinge marketing music wange ku ground? Yeah, nalina commitment kuba ebiseera ebyo nali nkyasoma nali nsoma ndi filmmaker
by the way nina company bagita First Choice Films era abayimbi abasinga ba Fikfa Mike films abayimbi nkoledde abayimbi bangi nnyo video banabe abava wano ne Spice Diana aliko mu kamera zange so ebiseera ebyo mbadde yeah I'm a video director I'm a video director I own a film company in the UK so kati nali nsoma cinematography najimalako emyaka ena so that is why nalwawo okujja wano promoting music wange kubanga nali njagala kumaliza bitabo ebyo era na graduatinga in Middlesex University first class degree in cinematography. So are professional mu kyokola? Yes. Yeah. Okay. Management ya Star Records. Yeah. Ojimeetinga kutandika ndio kukwatagana Mamidina era jambiseera ki. Lwakira Mamidina. Oba muleka akinyonyola ekyo kuba muyinza olowooza byakusaaga naye tuvudde wala nnyo naye in this journey naye nga kwegamba creating a Star Record yalabanga ayina ali concerned about music talents eziri wano n'eri e London ezitalina support and Star Record yagicreating to create that bridge eriwo Oluganda ndumanyi naye nyinza okutabikamu oluzungu za munansonyiwa so kati yalabanga waliwo there's a bridge between the musicians in the UK and the musicians in Uganda so she thought that Star Record will bring naye tezina support financially abana balina talent naye tebalina support on promoting kuba kati nange naina music naye nga simu promoting okola music is just 5% bana abayimbi bonna abali batakimanyi you can record a very beautiful song but wotawuteka mu sente promoting tebali alumanya so gwe kyoba omanya nti 5% okola oluyimba oli good the 90 so Mamidina wajiramu ano kubanga ye sente yazirina sente yazirina management na agitandika era kyasayininga gwe kaka babuli Mamidina this is for you how did you come to connect with him and why did you sign him the criteria of signing VJ Oje how were they Well, as you know, my Uganda is not 100%, but we can do English. Can you hear me? Yeah. I can speak in English and Uganda because I want to speak in Uganda as well. You know? Since I'm in the Pearl of Africa. Yeah, with that camera then. Yeah. So VJ Oje and myself, we come from very far, as I mentioned. Mic is off. Take this one. This one. Yeah. This one. So as I mentioned previously, we come from very far. I've known VJ Oje for 2, 3, 4 years, but for more than 10 years I've known this boy. I've always supported his work, you know. There are times he was like, nah, you know, I can't do it, you know, I'm tired and this and that. I'm like, no, keep going, keep pushing, you know. Dreams do come true. So I saw that talent in him. I've always supported him. It's a pleasure to me. I mean, he's actually one of the people that encouraged me to, pursue a career in the music. Him alongside my business partner, Awilo Longomba. So just a basic, introduction on Star Record. Star Record is, I'm not the only owner of Star Record. Star Record is owned by 2 people, myself and Awilo Longomba. Hence why, when he was asking him, I said Awilo is his boss. So yeah, when we opened up the company Star Records, we thought, you know what, since we've supported his music, for more than to sign as our first artist, we just basically was a very easy signing. We just contacted him and I said to him, VJ, you need to come to the studio right now at the office. I need to see you, you know. I was so excited, and then he came to the studio and I was like, how do you feel if I sign up as my first
artist, you know? He was flabbergasted. He was like, are you serious? You know, we joke a lot. Are you serious? And I said, yeah. You know, it would mean a lot being your fan from day one. I've always supported your music. I've always loved whatever you sing. And I think you being my first artist, it'll make me feel good and all that. So yeah, he was happy, and that's how we signed. You talk about Awilo Longomba. How did you connect with Awilo Longomba? Is he your partner? Is he part of the business? You work together? How you connected with him? Awilo, I've known him as well for more than 12 years. Yes, we've been friends until we became business partners. So, yeah, business partners. Yes, under Star Records. So you're going to be with him on 31st. He's coming in the country. He is, yes. He's got a performance at Lugogo. He's performing on 31st. He's performing at 1st. So Uganda, get prepared. Okay. Let's have VJ Oje. Are you married or? And what if you're not? What are you waiting for? 2 in 1. 2 in 1. I'll take the easy route. I'm married, because then when I say I'm not married, you're gonna say, what are you waiting for? I don't have the answer to that one. Let's take the easy route. You're married. Why? Camera. Camera, of course, money. You know, why to watch me? And then I have to explain why I'm not married. So, you're married, church too. Yeah, to Sigarao. Abandi eyo abandi omwetanga batirindako mu musajja mufumbo abana bameka betwina wabase nafuna abana wabuzibu wabuzibu emyaka gitambula tetunafunayo okay kale wakati bwiri bana Uganda bakulaba ne FIFA Michael mwogeddeko mama waitu amufiiriddwa onoziika enca ewa FIFA Michael nabaddeyo jjo which is very, very important to me because it's my friend. I had to make sure I go there nimulaba nimusasira bambi wadde nabadde nkowenyo nenalabye nga ngenda sinza kutagendayo kuba is my brother nabaddeyo jjo era twamitinze n'abayimbi balala bangi ababaddeyo bonna ne banneekaanya nga tebasubira mbu tingenda kubeerawo so kati nenkyera ngenda kuziika tuli Buweero ngenda kuziika musajja wattu mukama amusaasire mama we mama waffe amusaasire amusonyiwe ebyamusookako byonna tujja kuba naye FIFA Mike enkya ngenda genda ne mama tuziike kubanga it's very, very important okubeera ku bintu byebyo tukusaasira mayimbi mwaffe Uganda ozeemu jjo okumanya okujja Kampala nakoma last year twalina show ku Serena twalina show ku Serena Hotel so nali wano last year ku June World Music Day twaliko wano mu Serena era performance yali yakabe nnyo yali yamuteewo so ennaku zino mbadde nzija nnyo Uganda cause nalaba nti nina music nungi nnyo olw'abantu baffe so balina omuwulira kyobola DJ Basho mwebaza nnyo afubye nnyo kati kaseera nakamumanyira kaseera katini naye difference njiraba nebisaba bibiri two questions ekisooka tusubire collaboration wakati wona abayimbi ab'e Kampala koze Uganda kati muyimbi nga ki ngani bangi abayimbi abakoze bolaba nti gundi oyo agezezzaako wadde nakolaboozi lwakwadde zinnafuluma tonazita weziri kati ziri mu management balina okusobola okusengejja ennyimba ezo balabirwa naye nga nina olwedde benacontactinze benjagala okuleeta tino management then omanyi kati ebintu bya management bizibu nnyo sisobola kwedecidingira nga ali kati ready anduza tukole tukole no kino okuyita management nakikonfaminga bwaba takikonfaminze era tekikolewo kuba era dedde kigenda kuddira management ne twatukoze kolabo ng'efaanana etya kati nakola kolabo ne Joylanda so era nayo yamala kuyita management otherwise tekyandi happeninze so our collabos I'm thinking about them
but to answer your question, omuntu gwe nandyagadde okukola naye collab right now, Cindy Baby. Oh, Cindy Baby. Yeah. Oh, mami Cindy, obungira ko tuzo yonkola naye. Kusubaka. Ekisembayo, Musta Records eno ya Mami Dina ya kusayininga. Mwene mulala ali signed, oba musubira okusayininga yonna. Yeah, bayimbi bangi abali signed naye bali UK. But at the moment, ekituleese wano in Uganda is to see the potential artists that we could actually support. Yeah. So I think mama simanyi twakamitinga y'abayimbi wano babiri basatu kuliko n'abayimbi abanene ddala abanene baabo nga producer ate nga muyimbi. So we still negotiating the deals, but yeah, ekisinga ensonga enkulu yakuba nti no tuze supporting the music industry in Uganda. Yeah. Tweyaziza obubaka obwo.